Ng'ennaku z'omwezi 10 ogw'omukaaga omwaka guno abagoba ba takisi ab'Ensangi ne Kibuye baasoowagana ku bigambibwa nti ab'Ensangi baali basusse okuleeta ku b'Ekibuye ejjoogo omuli n'okukwata bannaabwe abagezaako okutikkira mu bifo gye batakkirizibwa. Kigambibwa nti omu ku bagoba ba takisi ab'Ensangi ye yasalibwako ab'Ekibuye mu bitundu by'e Busega Kibumbiro nga baagala abannyonnyole bulungi lwaki babatuntuza oba sseekyo bamumiza omusu. Ono naye yakubira banne akasimu okujja okumudduukirira. Mu banne abajja okumutaasa mwe mwali ne Stephen Kamoga. Ono anyumya nti mu kiseera we yatuukira baasangawo omuserikale omu eyali azze okulaba ogubadde kyokka teyalwa n'addayo okukima obuyambi omwali n'emmundu. Newankubadde akavuvuŋŋano bagamba kaali kawedde, omuserikale ono bwe yadda ne munne okuva ku poliisi y'e Makayi baatandikirawo okusindirira ebyasi mu bbanga. Okuba amasasi mu bbanga, ono yali agenda tukyamanya bambi abaana n'akituuka n'akwata munaffe omu ali okumukuba. Kyokka nti mu kubeegayirira ensonga bakkiriza zigende zimalibwe ku poliisi, osi wa Makayi gwe tutegeddeko nga Muhammad Byansi yalagira omuserikale we Wilbert Mugalula okukuba Kamoga amasasi. Bwe yadde emabega baddankuba esasi mu kigere, tugankuba esasi mu kigere wano. Omusayi n'entula wansi nkwesasi n'entula wansi mu kigere. Ng'akubiddwa, poliisi y'e Nateete ekinene kye yamukolera kwe kumutwala ku siteeshoni yayo n'emusuula awo okutuusa lwe yakoowoola banne okumuddusa mu ddwaliro. Okuva olwo teyaddamu kuwuliza ku poliisi yadde abakulu okujja okumulambulako. Ssaaba omuserikale omu amponda nti gwera kubya omusasi ali ku ki? Bakutekamu byuma, senya ssente nnyingi, sikyali emirundi gyonna gyazunama. Hano tebakyasoma. Sente tukozesa nnyingi bwena kubanga bonaku alina okufuna eddagala. Eddagala lya bbeeyi. Kale okutwezaamu tukozesa emitwalo ng'esatu buli lunaku. Ate tetukola. Nga ssuuseemu yatandika okukola ku nsonga zino omwali n'okutuukirira omusawo wa poliisi eyakakasa nti ddala ono yakubwa amasasi kyokka nti bwe yasindikibwa ku poliisi y'e Nateete aweebwa ebbaluwa eriko amannya ge yamukuba n'eyamulagira abakulu baatandika kumuzannya ttepo. Enamba okukola setimenti yange ne bampa ennamba y'omusawo gwange n'empapula z'eddwaliro n'engenda omusawo wa poliisi n'ankebera n'amazzi wanadda ku poliisi okubuuza osi kigenda mu maaso. Nangamba nti omusawo amanya g'abaserikale abankuba osi Byansi n'agaana okugamba n'aŋŋamba agatuteeseganye abaserikale bali basituusanyiza eddwaliro ze nakozesa. Nagendeyo ku Mande. Kamoga agamba nti teyalifuddeyo naye obulumi bw'ayitamu tebulojjeka nga n'emirimu takyakola ekitadde amaka ge matigga. Era nsaba ssaabatuuze wa poliisi ekintu kyo bangere mu nsonga eno yandisibwako abaserikale bo okulembera bankuba amasasi awatali musango kati buli kimu kyazinyira. Twogeddeko n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Yesigire n'atukakasa ng'ensonga zino bwe bazimanyiiko kyokka nga Kamoga alaajana gumusinga kubanga yagezaako okwakkula emmundu ku muserikale wa poliisi. Bino Kamoga abyegaana. Kigambibwa nti okusinziira ku muserikale omwami ono yali amutuukiridde mu kavuyo ako konna ng'ayagala mujja ku mmundu era okusinziira ku ye yalaba ng'ekisaanidde kyakukuba ssasi ku magulu. Nze kennyini naliwo okusiini nagenda okuwulira nga omwami wa jjiini eya black ne saati eya square eya red gwe twategeera bulungi nga osi wa police post ya Makayi e Busega mu Kibumbiro n'agamba oli omupoliisi wakati nti shoot him. Guno si gwe mulundi ogusoose abantu okuvaayo nga balumiriza poliisi okubatuusaako obuvune mu ngeri kikula kino.